is the president of Kenya. Muntu kyayinza okulemesa Raila Odinga omugagga ne kooti neva mu Raila Odinga. Waliwo awaga Ruto mwenye yawaga ekikazi kye Tanzania kasita Magufuli yafa Tanzania najimira. Kagame yali ayomba namutumira mutabani we namuyita bana ab'e simanyi South Sudan, simanyi Somalia, kati simanyi Kenya, simanyi big economy. Ani mwenye ng'oyagala okukakasa mwenye yani muvume muyiseemu amaaso naye bw'olitegeera ani mwenye ojja kutegeera nti oli omusajja mulala. Abalasya babeera wano nga bazze kufuna advice. America nayo neereeta speed. Omumanyi mu Africa tulinamu Starlink. Oli omusajja muveeko nkugambye Kenya nabo bennyini bakkiriza nti omulonde ye Ruto. Raila Odinga n'agenda ne kapeewe Uhuru genda naye gw'olowooza woba muhoozi kale tugambe taata waafuze nnyo si kirungi naye nga yeggwe muhoozi kati nga ne Ruto abadde akutya kati pulezidenti. Ruto alina emyaka 5 mwegi, muhoozi alina 48, different of 7-8 years. Gwoba nga taata wo ye pulezidenti ng'oggyeko eby'abantu, what do you do? Nze neeteekawo nenfuuka pulezidenti ekiba ne kiba mutabani wa Gaddafi tabwagala. Wemba nkuze mmanyibwa pulezidenti nkole ntya? Muhoozi n'otafuga Uganda ojja kubanga Uhuru Kenyatta. That boy has killed his father's legacy. How can you be a president? Bakakako bukasi bamukubakuba dde akalulu ebintu bya Uhuru bibadde byakukaka avuddeko n'ova mu ofiisi n'olemwa n'okuteeka kaddako oyine Uhuru yasembye. Americans cannot ne bw'obanga babbye akalulu katugeze nti Bobi Wine nabba Museveni akalulu naye nga Electoral Commission erangiridde Bobi Wine. Americans cannot be on Museveni's side on that day. Why? Tebasobola kusaidinga na muntu agenda mu 80 nga waliwo wa 45. They rather build this young one. This is what is in Kenya. Raila Odinga no yali wadayagala ati ali 80. America ga tugende no wa 55. Ekiba kibe. Kati wobeera oli mu myaka gya Museveni gwe tokkiriza wadde ogenda mu contest ate simanyi oli yawangudde gwoloopa. Ogitugirangawo enkoko lumu January. Kati Museveni nga tulinda ebyo nti ndo simayi wiiki 2 sibayi announcing musabba announce tulabe ekiba. Naye nga nategedde ekintu kimu mu bintu by'election you can go through. Etteeka liri eri baliyita law of necessity. Nti nakubba akalulu naye kyali mu bulungi bw'akalulu. Yes, law of necessity. Bakyebukati yakoze ati simanyi bagenze ne balopa Kyebukati ebintu naye kooti giveeko simanyi Kyebukati agobwe ko high court ate ffe tugoba Kyebukati muba mulina okudda mu magistrate court wansi. Taata alina akiti emugoba misango gyammwe tugigasse simanyi tugenza olaba mwenna muloopa byebimu just byawukana bwawukanyi. Ogenda ogera nebyali tebikyusa nnyo kalulu. Ruto ku ntikko Raila Odinga naye ng'afugira ddala kati Kenya, Tanzania, Somalia, Congo azimbye y'enguudo. Moses talize n'azimba y'enguudo n'agenda mu ndala ne batandika okwambala yero oba yajja wa kala za yero. Kati Suluma wa Tanzania buli bwasi wabeera mu yero. Ruto buli watambula aba mu yero. Omusajja oyo tujja mmwe okuwuliramu mulago. NRM chapter in London making sure mugenda kwaniza President 7 this weekend. Ate nga bateekako abavuzi abapya abakulira chapter n'okutambuza omuzinzi ogwo. UK baloozi
balonze MP yuke simanyi Stella Luta simukazi bakalonda abantu aba Mary simanyi May ne bamujjako ne balonda Boris Johnson ne bamujjako kati baleese omukazi omulala era ne bajja mujjako nenga tewali kyakyusa. It is not the same ti wokyusa abakulu waliwo ekikyuka okuva lwe baba mu Brexit bakakyusa ba prime minister aba. What is fundamental that Britain has achieved? Nothing. Bakyusa bukyusa simanyi kyusa amono simanyi ebyaffe sibya kurozeti ffe twetaaga liidomu atujje ku point A atuteeke ku C waba akyalina amaanyi atutwale ne ku D ne kati baleese omulala abayingirani kati luli baleeta Boris Johnson simanyi ne baleeta May ne bagoba omulala awo tetuyinza following ebyo. We are very independent Uganda. Tell CNN and Al Jazeera same time. Nkugani abo bonna ba Boris Johnson basoba Museveni sekubude Museveni Starling bali babaita balida bamasa Musa we yagira gundize we are moving okuve muskati mpaka agende bebo bamasa Musa ba Museveni. Somalia down simanyi Tigirinya down South Sudan down Congo down Ngagojja saka fete baleteddwa Farida manya Smile Nakazibwe Foundation atenga abe Masaka mugenda meeting kubagaggawa mu mulundi ogusooka nga Freeman Kiyimba nga nanyini Freedom City Miss Chegondo simanyi bano bonna bazigoti Kali Charles Peter Mayiga mugende mu fete musanga abayimbi bamwe ne ba DJ bamwe abafete baliko DJ Roger taliko yange Skobali kati sia eri tuli ku papo pate naye daga kuluno otatuwa ku sente za papo pate mwana go tukusange mu ngatempyo jatunda kati abebinyanya bali Masaka babaletedde embazira tode Stabua na Tolo simanyi Suna Beni Volongo totya amale babaletedde buli muntu eyave Masaka clear loud and clear wininwaji wa week eno mu booking tickets yagenzeko wali Miami akomewo n'oluzungu olupya butumalawo tugenda tuwagire lutalo kutuva ku lutalo tuwagire Chameleon Gwanga muje tuve Chameleon tuwagire manya tusoke Spicy Diana tudewo Chameleon ne King Sacho zeni Becky wa Women's Day nenga bonna bali Toronto America. Njagala kunywa pot water naye aba pot water munkubire mukama wamwe yankubira dda nzije ku company ya mumpe pot water Congress our own Love Kalungi yawangudde Love Kalungi yawangudde nga Museveni yagenda omulaiza n'abalala abakulembeze 30 manya gamwe gonna tegandi mutwe. However mumanyi nti president ajja okulaba ku president wa Uganda kintu ky'amaanyi woba tomulabangako buuza nze awo tuvuddewo